Okay, mbaniriza ku Fake Shots, subscribinga, likinga, commentinga. Mbebaza nnyo baddi abalungi yonna gye musinzira otulaba mbagamba mukola kyamannyo nnyini ddala. Munnange olunaku olwaleero nkuleetedde abagole baffe abasinga okkitukubira omwaka 2024. Ntandise n'ono omugole wa Vibe, yali wa Vibe. Abantu abasinga baali mistakeninga okubanga muganda wa Shadia Nakalema ono wa Romantic. Era ne Shadia naye n'avaayo n'akomentinga n'agamba bangi nnyo baali bantaginga nga bamunfaananya. Ne bagamba like muganda wo ne munange teyali muganda we naye yalina Vibe. Mama, thank you so much obutatta mukolo gwo. Tuzzeeko mukyala Nzora. Omukyala oyo yakola omukolo omulungi, bannange yalina Vibe, bannange yasanyuka. Omukyala teyatta mukolo gwe. Abantu bangi nnyo baali eyo nga bagamba Phoebe tagenda kunyumira byambalo. Phoebe naye lwaki mubeera mugamba abantu mbu tebasobola kunyumira? Bannange lulo olunaku luba lwa muntu nti lwero lwokka. Phoebe yakikuba, Phoebe yali bulungi nnyo, abantu nga bwe bamukomparinga. Tosaanira Nzora mukwano. Tamusaanira asaanira ani? Nze they made a good couple. Nebaza nnyo omukyala eyabambaza, mukyala Genesis yayambaza Phoebe engoye ennungi ezatambula ne skin tone ye ennungi, ate ne makeup artist yakikola bulungi nnyo. Phoebe yalina Vibe, Phoebe yayimba, Phoebe yalumya. Phoebe yalumya abayaye nga buli omu agamba alabika ali lubuto, ebiseera nga alabika ali lubuto. Phoebe ng'alaga olubuto terunjija ku mulamwa. Waliwo abagole munnanga abajja nga bali mbuto ku mukolo ne battira ddala omukolo nga mood zero, naye Phoebe yalaga mood. Vibe yaliwo. Omugole omusajja yali a bit down, naye Phoebe yamuboostinga Vibe. Amma mukwano ne bakola couple ennungi. Phoebe y'omu ku bagole abasinga okunyuma oba abasinga okkitukubira mwaka 2024. Thank you so much Phoebe. Munnange nkwagaliza obufumbo obulungi, munnange enywera yerima, beerayo ofumbe ate obufumbo kiyungu. Munnange obufumbo kiyungu Phoebe, bw'onywera omukka ne we gubeeramu gwe tofuluma. Beera mu kiyungu kyo, aboogera boogere, feesa kulotya obufumbo kiyungu. Nkulaba bakutwalira ennaku zino naye nga kijja kuggwa. Omukulu Nzora bw'atyo bwe yalaga ssente, ebyambalo byonna. Ssebo Phoebe ebyambalo bye byali ku mutindo. Akasuuti k'omugole omwami katambulira ne ku gomesi eyo. Mukyala Genesis yakola ekyamaanyi, yakola eky'omuwendo okulaba nga abawa engoye ezimakinga. Yalonda gomesi ng'egenda kumakinga ne ka blazer k'omusajja oba okitegeera, ate nga at the same time emakinga ne skin tone ya Phoebe oba okitegeera. Munnange Phoebe Mukama yekka yayinza okubanywereza mu bufumbo, era weekwate Mukama Katonda yekka yayinza okunywereza mu bufumbo buno. Naye nga Phoebe, thank you so much. Omulabi omukulu bwe yamujja, Vibe yali wali yajjamu glasses n'azambaza Phoebe. Phoebe n'alyoka anyuma ng'agamba nze nkututte oli wange gwe. Omukolo gwali so fantastic. Munnange Phoebe tukwagaliza birungi byereere. Kakati Phoebe ng'omutadde ebbali waliwo ono bamuyita Irene. Munnange yakola omugolo omulungi. Bannange yalina Vibe, yayimba nga kayimba siddogo nina mukisa bukisa ka Vibe nga keeko teyabowa bantu. Nga tuvudde ku Irene otukuba omuziki, nabagambe tuli mu bagole abasinga okkitukubira mwaka 2024. Omwana muwala Anet yakitukubira. Abantu abasinga baali bamumistakeninga okubeera kalo kasiita, naye ng'ate ono munene mukko ne bagamba akasiyeye baddi yasiyeye. Ono bamuyita Anet mwana muwala mulokole. Yazinira bulungi ku oluyimba atuje wala Ebenezeli. Bana luno oluyimba lunzijjukiza kali kapaati gye nnaga bayo atuje wala. Tukyali mu bagole abasinze okukikutukubira 2024 ne zireeta Rebecca wa Vibe, ate nga mukakamu papa azina amazina ga kigagga. Laba Rebecca gwe konkona. Tuba tukyali awo. Ono omugole yankolera olunaku, ye yasinga okunyambalira outfit eyanyumira. Outfit yamugenderako, outfit nga nnungi. Simanyi gye wagijja wabula kankubuulireko, nkubuulira mazima. Sylvia ngenda kujja ombuulire outfit eyo wagijjawa. Bambi yakulondera outfit yakola kyamannyo nnyini ddala. Olugoye lwali lulungi, olugoye nga lulaga class, nga lulaga lwa bbeeyi.
banange Sylvia, congratulations dear. Kakati ono omugole bamuyita Daphne kwali kukyala naye nga kwaba executive nga bali very organized nga tebemenya nnyo naye nga ate olaba ekintu kye bakoze kiri class. Abaana nga obuzina babu traininga, metron nga ali camp n'omugole yennyini. Thank you so much baddia. Jeje emikolo munnange egyasinga okunywa mu ginnaji akendo naye munnange wembadde nkola selection y'emikolo gino mbadde saakwerabira Muzeeyi Bakiddaawo mwogezi mulungi nnyo ku mukolo comedian ate era nnyongera okujjukiza nti nze Julie Potential tuli ku Fix Shots, subscribinga, likinga, commentinga. Munnange abanteeka mu ssente be ba Shiham Bridal Collections be bannyambaza basangibwa ali ku Jemba Plaza ate ba Fazan Gifts and Deco balungi nnyo mu by'okutimba Margarita Juice and Coffee beyune mu bya juice oba ebyokunywa. Enamba zaabwe ziyitawo awo. Tuteesa phone accessories balungi nnyo mu by'amasimu. Mbeebaza nnyo yonna gye musinzira otulabira Feba Fix Shots. Kambalekere Muzeeyi Bakiddaawo. Amajja agankuuma nina okugawa ekyemisana nga nze sinnalya. Okay. Hey! Sooka ompe ku ssente. Beni. Sooka ompe ku ssente. Obwedda muteresa. Kye bankoze. Obwedda muteresa leeta. Saawa etuuse okujjako ebyange kati mmanyi. Obwedda nteresa ono mubanja kati. Aha! Baafande! Kwata omusaala gw'omwezi guno. Zino omusaala gwa Edwin. Nawe kwata. Nawe kuja. Nawe kuja. Nawe kuja. Omusala. Kwa pesa hiyo. Yote. Kuja. Wewe. Kuja hapa. Sasa. Bonna genda ngo bawa. Bachogera batya nyamba meja. Yombe. Wapatie wote. Sasa wewe na wewe patia wote. Na mimi yuko hapa. Na mimi yuko hapa. Hapana. Ika msururu haya alo. Mupatie kwa yote. Na mimi. Banange. Nze sigwa mu busirikale nga sifunye kantu. Na yeye owange katulinde akalulu. Aya wewe kwenda hapa kwa sonda hii. Na wewe kwenda kwa sonda hii. Wewe na wewe tunaienda mara moja. Sasa selekta